tumwebaza olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'ebirungi bye tufunye. Newankubadde tetuli we twagala kubeera, naye ate abayayaanira okutuuka we tuli nabo bangi. Kale tumwebaza olw'ekyo. Abafunye okukosebwa okw'enjawulo n'okunyigirizibwa okw'enjawulo tubasabira nga nammwe bwe mutusabira. Naye ate abafunye ebirungi tubeebalizaako Mukama Katonda. Nammwe mufukamire mwebaze, kubanga si mmwe musaanidde nnyo, wabula olw'ekisa kye n'okwagala kwe nammwe mufunye ebyo bye mufunye. Twebaza byonna mu abasobola okuwuliriza ebigambo bino, ate ne mutakomaawo ne muteeka mu nkola. Obulamu oli yayogera mu Lungereza n'agamba nti life is a fight. It's a fight for territory. And once you stop fighting for what you want, what you don't want automatically will take over. Obulamu kulwanira twale. Buli kintu tukirwanira, tukikolerera. Era olunaku lw'osembyeyo okukolerera ekyo ky'oyagala, ky'otayagala kitwala ekifo ekyo. Kyokka ate era n'amala n'agamba nti you don't get what you want, you get what you work for. Tofuna ekyo ky'oyagala, wabula ofuna ekyo ky'okoleredde. Kale simanyi kiki ky'okolerera, era simanyi kiki ky'okoleredde mu sabbiiti eno, n'ekyo kyonna ky'okoleredde olunaku lugenda kutuuka okifune. Kale oteekwa okwebuuza okoleredde ki era wazuukukidde ki amakya g'olwaleero. Bw'obanga tomanyi lwaki ozuukuka buli lunaku, sabbiiti egenda kutuuka eyingire ekuyitemu, n'endala ejje ekuyitemu, n'omwezi omulala gujje gukuyitemu, n'omwaka omulala gujje gukuyitemu. Obulamu buli mu kugezesa. Life is about trying. Kugezaako. Ng'ogezaako ekyo ky'oteekwa okukola. Mwasomako ku bagenge abaali balekeddwa emabega ne bekkirizisa nti bwe banaasigala bajja kufa, ne bwe banaagenda bayinza okuttibwa. Ne basalawo mu kifo ky'okufa nga tebeerwanyeeko, ne basalawo bagende mu maaso. Mu kugenda mu maaso, mwattu Katonda n'abaweerayo ekisa, omusinde gwabwe ne gubeera ng'ogw'eggye eddene, abalabe baabwe ne badduka. Kiki kyokedde okugezaako? Tetugezaako lwakuba tugezaako bugeza. Tugezaako olw'essuubi lye tubeera tulina mu ekyo kye tuba twagala okukola, naye n'okusingira ddala mu oyo aba atuwadde ekirowoozo ekyo. Abantu bonna abatasobola kugezaako oba abatya okugezaako tebalina nkyukakyuka gye basobola kuleeta mu nsi. Era kyova olaba nti ensi ejja n'eteekawo n'embeera nti ddala mu butuufu tewaligezezzaako, era na buli muntu nakkiriza nti tewali kugezaako. Naye mu kugezaako ettuufu gy'olisangira, Katonda ng'akuwadde ekisango omukulembeza, n'ebisinga awo gy'obizuulira. Tewaliiwo magezi g'ogenda kufuna, tewaliiwo kutegeera kw'ogenda kufuna ng'okufuniddeawo mu mbeera ennyangu mw'oli. Ebintu byonna ebikwekeddwa eby'omunda eby'amakulu, byonna eby'amakulu mu nsi muno, bintu byakusikwa oba byekusise. Abo bokka abakkiriza okwaŋŋanga okutya kwabwe ne bagenda ku ludda luli okubikkula ebyo ebyakwekebwa, be basobola okuzuula amagezi ag'enjawulo
n'okutegeera ensi bw'etambula ne basobola okubaako kye bakola. Nze nsinziira nnyo wano ne mbagamba nti guno omulembe ogwaffe tegusinga giri egyasooka okutegeera, kubanga n'olulimi lw'enjogera olwaleero nze ndukoleramu ensobi nnyingi, naye olw'okuba abaddugavu tutendekeddwa obutayiga oba obutakkiririza mu ekyo kye tuli. Ne bwe nkuba embogo mu lulimi luno nga ndwogera temusobola kuzimanya nti nzoogedde, okuggyako abo bafuddeyo era batutte ebiseera. Naye olulimi luno lw'enjogera lwayiyizibwa abasajja abataali bayivu kwenkana nze, so oba oli awo baali bayigirize okunsinga. Engero z'engera, ebikokyo by'enkokya, okugereesa kwenkozesa, sayings, byonna ebintu bino byabo. Ne bw'ojja wano olwaleero CBS weeri Kyabasa eri mu Bwakabaka, abaabuteekateeka ne batuwa ekiwedde okusiba tebaali ngaffe era tebaalina na radios zino, tebaalina terefayina, wabula amagezi ago n'okwaŋŋanga okutya kwabwe ne bazuula okutegeera okwasobozesa okwogeza abazungu ebigambo nti newankubadde nti twatambula okuva ku lukalu lw'ekitundu kino ekyekizikiza ne tutambula ebiro nga tusanga abantu abali obukunya, wabula ne tusangayo eggwanga oba abantu abaali bambala abaali abateeketeeka obulungi nga kyatutwalira n'ennaku eziwera nga batuteekateeka okusinkana omukulembeze waabwe. Twebuuza okutegeera okwo kwaddawa. Abantu abo baagezesa bugezesa, baategeera ne baŋŋanga okutya kwabwe ne bagezesa emikisa gyabwe, ffe kwe kusobola okugyamu ekirungi. Ne bategeezaako emabega nti n'oba oli awo n'ebintu bingi bye balya ne bafa, omuntu ali ekintu n'afa. Abaazuula nti kino tekiriibwa, kino kiriibwa, bateeka okuba nga baagezesa emmere emu n'ebatta, emmere endala n'ebawa amaanyi, ne basobola okututegeeza nti lumonde aliibwa, muwogo aliibwa, ettooke liriibwa. Tewaliiwo bulamu bupya bugenda kubeerawo okuggyako nga tukkiriza okwaŋŋanga bye tusinga okutya ne tugenda okugezesa emikisa gyaffe, kasita kibanga ekiruubirwa si kyakulumya, si kyakukosa, si kyakukola bubi, wabula ng'oluubirira okugyamu ekirungi, okuyimirirawo ku lw'abantu abalala. Awatali kugezaako na kuseeseetula bigere kukola ekyo ky'oteekwa kukola, mu nsi tewali ky'osobola kutuukako. Bwe tusoma ebyawandiikibwa, ekimu ku kyamagero kye yasooka okukola, olumutera n'okulowooza oba si kyamagero, yafuula amazzi omwenge ogwagabulwa abasajja bokka abaabalwa 50,000 naye nga mulimu n'abakyala n'abaana. Naye ekibuuzo weebuuze, singa bwe yabatuma okujjuza ensuwa tebaakikola, sisuubira nti n'ekyo kyalibaddewo, tebaali kirabye. Ne Katonda atuwa buwi biragiro ne tuteeka mu nkola, olwo amaanyi ge n'obusukkulumu bwe ne bulyoka bweyolekera mu ebyo bye tukkiriza okukola nga twaŋŋanga okutya kwaffe. Abantu kye bava babiyita ebyamagero. Ebyamagero kwe kukola nga totunuulidde embeera ekwetoolodde, wabula ng'otunuulidde okukkiriza okuli mu ggwe, n'oyo akuwadde ekirowoozo ekyo okitweke mu nkola oba okitambuze okitwale mu maaso. Era bw'obitunuulira byonna ebyakolebwa, kakuba okuzibula amaaso n'amutuma agenda anaabe, era singa teyagenda n'agaana, amaaso tegaali tunudde. Byonna bw'ojja obitunuulira ng'obyetegereza, olaba nga awatali kusituka na kutwala kigere kisooka na kukola ekyo ky'olowoozezza kukola, tewaliiwo nkyukakyuka esobola kujja mu bulamu bwo. Kale tewali kyamagero. Ekyamagero kwe kukkiririza mu Mukama Katonda wo, n'okkiriza nti ekirowoozo ky'olina ekirungi yakikuwadde, n'otunuulira okutyako mu maaso, n'okkiriza nti okutyako kutono nnyo okusinga akuwadde ekirowoozo,
n'otwala ekigere ekisooka ogenda ogezeeko.